quickly katugende mu kigambo kya Mukama. Let's go into the word of the Lord. Kama ibazwe. Praise the Lord. Jeremiah. That is in Jeremiah. Sura 32. Chapter 32. Verse 27. Kibuuzo. It is a question. Kibuuza kigamba. It asks. Ntiraba nze ndi Mukama Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Behold, I am the Lord of all flesh. Ekibuuzo ekidako kibuuza. Another question is. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Is there anything too hard for me? Simanyi oba omuwulidde nga yeeyanjula. I don't know whether you've heard him introducing himself. Omuwulidde nga yeeyanjula. Have you heard him introducing? Agamba nti ye. That him. Okwawukanako ne ba Mukama abalala bonna b'omanyi. Not being like other gods you know. Ba Mukama. Other lords that you know. Other lords you know. Okwawukanako ne ba Mukama bonna b'omanyi. Other lords that you may know. Nga n'owa Tooro omuzingidde mu n'owa Bunyoro. Even the one of Tola and Bunyoro. Okay, n'owa Kampala. And the one of Kampala. Kampala naye waliwo Lord. There is also a Lord in Kampala. There is a Lord Mayor in Kampala. There is a Lord Mayor in Kampala. And some other lords. And other lords. In some other places. N'eri Bunyoro naye waliyo Omukama. Even in Bunyoro there is Omukama. Agandi abo nange batadde ebbali. Putting those aside. Nze enjawulo yange nabo. My difference with those people. Nze Katonda w'abo bonna abalina omubiri. I'm the God of all with flesh. Tokitegedde. You've not understood it. Bali ba Lord. Those are lords. Bali ba Lord. They are lords. Bwe babanga nabo balina omubiri. If they have flesh also. Ono aba amaze okubazingiramu. This one has already circled them together. Ye bosi waabwe. It's their boss. Wano bagezaako okusharinga erinnya naye. Even if they may try to share the name with him. Naye babanga balina omubiri. But if they have flesh. Mpozi nga babakolamu cement. Maybe they are made from cement. Mpozi nga babateekamu baba bajja mu mbaawo. Maybe they are made from wood. Naye bwe babanga balina omubiri. But if they all fresh. Guno ogulina ennyama n'omusaayi. This one with flesh and blood. Ono ye boosi waabwe. This is their boss. Towulidde. You've not heard. Ngambye. I've said. Bw'oba olinayo omuntu yenna gw'otya. If you have anyone you fear. Nga buli lw'omulowoozaako omutima gukutyemuka. Whenever you think about him, you really get scared. Olw'ekyo kye yakola. Of what he did. Oba kye yagamba kyagenda okukola. Of what he promised that he will do to you. Njagala kuzigirira boosi we. I want to search for you his boss. Tomala budde na muntu oyo. Don't waste time with that person. Genda ewa boosi we. Go to his boss. Boosi we wuno wano. The boss is here. Ono agamba. This one is saying. Ye Katonda w'abo bonna abalina omubiri. He is the God of all with flesh. Nze mbuuza. I'm asking a question. Oyo gw'osinga okutya alina omubiri. You fear most, does he possess flesh? Oyo gw'olowoozaako omutima ne gukutyemuka. You think about him and you get scared. Oyo ayakutiisatiisa. The one who really came up. Oyo ayagamba nti ajja kukuloga. He told you that he will bewitch you. Oyo ayagamba agenda kukulemya Kampala. That you fail you Kampala. Oyo ayagamba nja kukola ekintu. I will do something to you. Simanyi olira. Yeah, listen. Ayagamba nja kukurashinga. I will crush you. Ekibuuzo kyange kye mbuuza. The question I ask. Nga sinagenda na wala. If I go far. Ayina omubiri. Does he have flesh? Ayina omubiri. He possess flesh. Bw'aba ayina omubiri. If he possess flesh. Tomala budde naye. Don't waste your time. Boosi we tumuzu. We have discovered his boss. Boosi we yaani? Who is this boss? Ono agambye nze Katonda w'abo bonna abalina omubiri. The God of all with flesh. Era kati ensi yonna eri mu kukankana ng'etya Putin. The whole world is now shaking because of Putin. Amanyi n'okutiisa tusananga bw'agenda kunyiga eppeesa limu. He at times puts people on pressure and says, I will press one button. Putin amanyi n'ogandi bamukwata empola agenda kunyiga eppeesa. Others let them hold him slowly by slowly, he may press the button. Kati ensi kyetamanyi. The world doesn't know this. Kale singa ekijjukira. They just remember nti Putin oyo alina boss. That Putin has someone. Boss agambye. The boss has said. Nti ye Katonda wa buli yenna ayambadde omubiri. He is the master of all those with flesh. Singa ensi yali emanyi. If the world knew. Singa n'okubonaabona situbonaabona nnyo. Couldn't suffer as we do. Singa situbonaabona nnyo na bakiwaji. Couldn't suffer with those who are big-headed. Bakiwaji abali mu nsi. Those in this world. Singa situbonaabona nabo. We couldn't really argue with them. Twalibadde tugenda ewooyo Katonda w'abo bonna abalina
omubiri. We just go to the God of all those with flesh. Okweraliikira kwonna kw'olina All the troubling you have kuleeteddwa ebigambo ebiva mu abo abalina omubiri. is from the words of those who possess flesh. Ennaku yonna gy'olina ereeteddwa abalina omubiri. All the ugly habits from those who have flesh. Frustration zonna z'olina zivudemu abo abalina All omubiri. the frustration are from those who possess flesh. Oluusi okoggana okuggwawo n'oggwawo n'emmere n'ekulema okulya. Even fail to eat and become Gamba so naye sick. baabulina ndi kale singa wali ojjukira If you had remembered n'omanya nti oyo akweraliikiriza that one who puts you on pressure, alina he omubiri. possesses flesh. Ate abalina omubiri bonna All those who have balina flesh, boosi waabwe they wuuno have wano. their master is here. Boosi wuuno wano. The boss is here. Waali baloopye ng'eno. You better report them to the boss. Towulidde kye njogedde. Waali baloopye nga eno. Report to the boss. N'ogamba Mukama Say, Lord, mu bantu be watonda the among people you create, abalina omubiri those who have flesh. nagadya wuna nnemeddeko Nagadia is on my case. ate nga gwe wamukola Is ate alina omubiri. She has flesh. Kakembo wuna nnemeredde Kembo is on, she's on. ate nga alina She omubiri. has flesh. Andwazizza stress He has given me stress. antaddeko He pressure has put pressure on si me. kyebaka I no longer ate sleep. nga alina omubiri. Yet he has flesh. Katonda olusagenda natulaba nga tuyita wala Well, looks at bypass. naga nti kale mugezeegezeeko amakubo gammwe bwe ganaalema munanzirira. Try all your ways. Once you fail, come back to me. N'ogezaako amakubo go n'okola bino n'okola bino ogezeeko okutereeza omuntu. Try to make someone better. Omuntu ng'agaanye okutereera. Someone fails to get better. N'ogezesa bino n'okola bino. Taata w'abaana takyadda waka. The Akomawo father, ssaawa mwenda lw'aba yagadde okudda mwenda gwa kiro. the father is no longer coming back. N'akulumya omutwe. He gives you head. N'ofuna stress, You depressioni, get depression. miremire You gikuggwaako. lose your peace. N'otandika okuyiyayo ebintu ebirala nga bya busiru. You start planning other things which are so foolish. N'otuuka n'okuyiya asidi ogenda omuyireko amalaaya akakubbako omusajja. You even reach a state of getting acid and you go pouring that woman who is taking up your Kale husband. singa ojjukira bujjukizi If you just nti remember ako kamalaaya that n'ono taata w'abaana woman and the bonna father, balina mukama they waabwe. all have their master. Wuno alina omubiri. He's here. Kale singa ojjukira n'obaloopa eyo. If you remember and report them Eno there, yalibadde shortcut. that would be a short. Gende wona yabakola. But go to the one who made Muge him. Mukama Lord, ono this one here, gwe wamukola you're the one who made him. gwe wamutonda You created this person. gwomutegeera. You understand properly. Bw'aba atabuse mutwe If the head has gone, gw'omanyi w'onyola you know n'atereera. where you press and it gets better. Bw'aba ayingiddemu obusiru If foolishness has entered gw'omanyi you, w'onyola. you know where you Obusiru ne press bufuluma. and that foolishness is out. Sometimes Katonda atuleka Ebiseera ebisinga Katonda ne leaves us tumeggana n'ebitonde bye and we wrestle with this ne creation. twonoona resources We ne destroy twonoona resources. time We waste ne time. tuluma omutwe We get headache. n'ofuna headache Oluma omutwe. n'olemererwa okwebaga. Fail to sleep. naye ng'ensonga evudde lwakuba nti gwe olemeddwa okutegeera nti ekyo ekitonde ky'odiringa nakyo ekikulumya omutwe kirina boss. You just fail to understand that the one you are dealing with has a boss to whom you can Kale report. singa waakiri ojjukira nti ekitonde kirina boss. If you just remember that preacher has a boss. bameka balinayo ebitonde nga bikuwa headache nga kikutawaanya olinayo ekitonde nga kikutawaanya. How many you here you have preachers that are giving you a ayinza n'okuba mwana wo nga yatandika okunywa enjaga. Maybe it's your child, you have started taking drugs. okoze oweddewo okuba omwana anywa You enjaga. are getting small because he's taking drugs. Wangi olinayo ekitonde nga kikuwa You headache. have a preacher that gives you a headache. Jangu nga wano. You just come here. Jangu nga wano mu Yeremiya 32:27 oba osoma omugambe Mukama. Kati kino kintawaanyizanga ki bulijjo nga gwe wakikola. Go to Jeremiah 32:27. That Lord, why is this disturbing all this and yet you are the one who created it? Simwewulira. You hear? Ono omusajja ono atudde ku mixer eno. This one in the mixer. Bw'abanga gana amaloboozi agali mu n'agakooye tamanyi waateekwa kunyiga. If he's tired of the voices and all what is here, don't you know where to place? Obwo obuntu obwo buli awo talina waanyiga. He has where to place. Ndowooza omuwulira. He has already done Otegeera kye ggamba. it. You understand what I'm telling you? Obanga ono atudde butuuzi ku mixer alina waagira If bw'ati the one seated on the mixer, he places somewhere n'akuzikiza n'otaddamu and kwogera. puts you off and no Ye longer. Katonda talina waanyiga kitonde ekyo ekikuwa headache. Don't you God doesn't where to place and that Talina. Talina. That's not. Ekitonde ekikuwa headache tekiriko ya kitonda. That creator that gives you headache, someone created it.
Lwaki ekikiriza okuwa stress buli kaseera? Why do you allow it to stress you out? Kolagana n'oli ayakitonda. Work with the one who created it. Omugambe Mukama nyiga w'oteekwa okunyiga. No. Place where you're supposed to Mukama nyiga w'oteekwa okunyiga. Lord, place where you're supposed to place. Bulaza yakugamba okuwasa. The brother promised you to marry you. Kati okuba essimu takyakwata. You call and it's no longer taking the call. Ate nga yalya n'ekipusiwo n'ekikene n'amulya. Ate your chips and your chicken. Gende wuuna yamutonda What is the one Mukama. who created you? Mukama. Gamba nti amiina. Say amen. Entalo zijje mu mubiri. Let the battles get out of your flesh. Entalo zijje mu mubiri ozizze mu mwoyo. Put them in the spirit and leave them out of the flesh. Ekyo kye bayita okukwasa entalo zo n'ozikwasa Katonda. That's what they call you giving your battles to the Lord. Lekera okwerwanira entalo. Stop fighting for Bw'oba yourself. okoye okwerwanira If entalo. you're fighting for yourself, Funa enkolagana. get a relationship. Funa enkolagana. Get a relationship. N'oli And ayabitonda. the one who created. Funaki? Obanga wano mu Uganda. Here in Uganda. Wano mu Uganda. Here in Uganda. Wanyi? Abantu bafuna bufunyi babiridinga bubiridinzi relationship ne president wa Uganda. People build a relationship with the president of Uganda. Wanyi? Ne baberanga mukwano gwabwe nga bakolaganye naye. They work with him and he becomes Oba their friend. bamunoonyeza bululu. Whether they looked for him once, Oba bamuwa bbaasi yanoonya akalulu. whether they gave him a bus so that Naye ne bamanya nti balina enkolagana they n'oli. know that they have a relationship with him. Ne baba nga tebakyayinayo muserikale mulala yina gwe batya tebalina road blocker gye batya kuyitako kubanga mukama waabwe bamulinako enkolagana. They don't fear any roadblock, they don't fear any army man because they have a relationship with their Ebyo boss. byawano ku nsi. That is here on the earth. Muntu akolagana n'omuntu omunene naba ng'akiggadde lumu. Someone works with a big person and that is crossed. Naye nga alina obwezi nkolagana n'oli. Yes, that's a relationship with a big man. Kakati ate gwe What alina about you Katonda. as the Lord? Ebitonde bikuwadde headache. Creations have given you Ebitonde bikudisappointing. creatures have disappointed Ebitonde you. byatondebwa Creatures which were created, bikulwazizza they omusujja. have made you get malaria. Odiringa nebyo togenda bisobola. You will not really manage them. Sigwa bikola togenda bisobola. It's not you made them, you will not manage Oyo them. omuntu gwogezaako okutereeza togenda musobola siguwa mutonda. That when you're trying to make better, you are not the one who created that Ojja person. kufuna n'ebizibu bingi ng'ogezaako You mutereeza. get more problems as you try to Oyinza make. n'okugwa eddalu. You may even get, Wali abantu ng'ayinza okusuula eddalu. you may go out and you Omutaayiza wano you- n'ayita eno. you try him here, he passes N'otaayiza the eno other n'ayita side. eno. You try here, he passes the other side. Mangi. Sikulimba. I'm not deceiving. Mutaayiza n'ayita eno. You get it from here, then he passes Ogenda the other side. muzuula nga taata w'abaana alina essimu endala gy'otamanyi. You discover that father has another contact you don't know. Ate nga gwe wali otaapinga eri gy'omanyi. Yet you are tapping the one you used to know. Gye wali okeberakeberamu. The one we are shaking. Genda mukebera nga alina essimu endala mu ppiro. You discover he has another phone in the pillow. Simanyi owulire. Did you hear? N'ogamba yi Mukama Katonda. Oh Lord, my friend. Ono mbadde manyi namutaayiza dda. I know that he had Nga said yeeyongera something. magezi. He's becoming more wise. Va ku bitonde bya Katonda tojja Leave bisobola. the preachers of God, you know. Gende wa Katonda ayabikola. Go to the master who made them. Siwulira. Gende waani? Go to the master who made them. Gende wa Katonda akugambye nze Katonda w'abo abalina omubiri bonna. I'm the God of all those with flesh. Kye yali agezaako okugamba God was trying to tell nti you. obanga okooye ebitonde ebyo kuwa headache. If you are tired of those creatures to give you headache, Kwatagana nange. get hold of me. Nja bicontrolling. I will control them. Abalina engalo zezo z'owulira batukubira Those Yesu. who have handcrafts, slap mightily. Abuze ekibuuzo. He has asked a question. Abuze He ekibuuzo. has asked a question. Waliyo ekinnema. Is there anything too hard Bwe for me? mba nga nze Katonda w'abo abalina omubiri bonna. Waliyo ekinnema. If I'm the God of all those who preach, is there anything too hard for me? Kyabuuza. Waliyo ekinnema. Yes, is there anything too hard for me? Waliyo ekinnema. Is there anything too hard for me? Kyabuuza. What is asking? Bw'abanga ye Katonda w'abalina omubiri bonna. If he's the God of all those with flesh, Kitegeeza ki? what does it mean? Nti buli akali mu muntu. Everything in man, Buli ogani yonna eri mu muntu. every organ in man Ye yagiteekayo. is the one who placed it there. Yakola atya? He placed that organ in that man. Yamanyi He knows ekireetera eriiso okutemya. what brings a high to Yamanyi ekireetera omukono guno the okwenyiira. hand to shake, Yamanyi ekireetera okugulu kuno okusituka. the leg to be raised.
yamanyi. He knows. By the way, akusinga n'okwemanya. He knows you more than you know yourself. Kubanga gwe ku myaka gyonna gy'oyina. All the years you have. Waliwo ne by'oteemanyiiko ate ng'obadde nabyo emyaka gyonna. There are things you don't know about yourself yet you've been with. Kubanga ne bwe nkubuuliza wano nti eriiso eryo ekirireetera okutemya ate nga wakamala nayo emyaka 45 kikivaawa. Kaki akaleetera eriiso okutemya n'okumanya tomanyi ate nga liiso lyo obadde nalyo ebbanga lyonna. If you have to ask you what makes that eye to bring, you don't know even. You've said it for 45 years, but you can't tell us what makes it to bring. Sikulimba. I don't see. Tomanyi na kireetera luba okubanga ludda waggulu ne wansi. You don't even know how your cheeks can really go up and down. Ennaku ezo twali ku site omu ku ba engineer bange ne baagala okunywa amazzi wansi mu underground tank ne bateekayo pump zino ez'obugenerator nga bakuba amazzi gafuluma ebweru. Kati bwe gaalemerera okuggwayo n'akkayo agende ayongereyo pump eyo wansi bongere okugakuba gafulume. Kimu kyatajjukira nti kali ka generator kaali kamaze okunywayo oxygen yenna ng'aweddeyo. Kati yalaba bulabi ng'atondoka ng'agwa mu mazzi. Ekyayamba waaliwo abaamulengera ng'agwayo. Ne tuyingira mu lutalo lwa kusala magezi mu ngeri y'okumuggyayo. Ate naffe nga tutyayo kubanga oxygen yali aweddeyo. Naye ne wabaawo yatusinga obuvumu n'amugyayo n'amuno ne bamusikira ku muguwa ne basikayo ne bamufulumya ebweru. Okumufulumya ebweru ng'ali half dead. Ekimu ku byantiisa amannyo gaali gamaze okwegatta. Kati ate nga tulina okusala magezi tumuggya ayingize oxygen naye ng'ate amannyo gegasse dda nga tugasika nga gamaze dda okwegatta. Twakola ebintu bingi okulaba nga tumutaasa. Mukama n'atuyamba oluvannyuma nnyo tumutaasa. Listen. Ennaku ezo nali nkirowoozaako. I was thinking about it. Neŋŋamba olubale tusiba tuzannyisa buli kaseera n'oluzannyisa emirundi gyonna gy'oyagala. Kiki ekyaluleetera okwegatta ne lubanga nga ne bw'oleeta jeeke nga tolugatulula. I am asking what brought that used to be together because we tried all our best but we couldn't. Kuba nze nandilowooza ndi byangu ne ndukwata mu nengezaako okusikanga. I tried, I thought it was easy. Nga tosobola ndugatulula. You couldn't bring it apart. Kati ekibuuzo. The question. Olulwo olusiba lwasama nga bwe luddawo. That one that is up and down all the time. Kakyako ke yateekayo akalugula nga bwe lweggala. And that it causes an. Kaki ke yateekayo. What is that in it? Ate ng'olulina. You have it. Kale gwe mbuulira olulwo system etandikira weekola etya ki ekirugula nga bwe lweggala kubanga olulina. You have it where that the system starts working. Obadde nalwo okumala emyaka 4. You've been with it for 40 years. Wali ekinoonyerezaako. Have ever researched about it? Ekitegeeza n'ebiri ku gwe tobinoonyerezangako. You have never even researched of things on you. Oyinako omanyiko bitundu You bitundu. know little and part of yourself. Ne mu mubiri gw'ogwo munda. Even in your flesh. Mulimu n'ebintu by'otamanyi nti nabyo mwebiri. There are things you don't know that they exist in you. Naye kyewuunyisa kye kino. But what really oli ayakupanga buli ke yakuteekamu akamanyi. The one who assembled you, he knows everything that he put in you. Ani awulira ngambeko nti amiina. Who is listening and say amen. Ayakupanga buli kye yateekamu akimanyi. The one who put you together, he knows everything that he put in you. Ate talina kye yakuteekamu nga tekirina mugaso. There is Buli kye yakuteekako kya mugaso. everything on you has a purpose. Era nze olunaku lumu we nali nga kavubuka kyantawaanya. When I was still a youth, nakebera mu kkundi lyange. I checked in my umbilical cord. Nengera mu kituli awo nga waliyo obuntu bwe nalowooza nti bwali butakataka nga bwayingirayo. I saw some things which were like soil and I thought they had entered in. Kaali nga bumanyi curiosity ey'omwana omuto. As you know, a child, muvubuka. A child, nafuna ekikwanso. I had to look for a pin. Ntunduleyo obutaka obwo buveeyo. That I brought it out from there. Era senga wange yansanga mbukakanyeko nga mbutundula. My aunt found me busy doing it. Nambuza okola ki ekyo? Yes, and what are you trying to do? Ne muga ntundula buno obutaka I'm obwayingire. removing this soil that entered into my umbilical cord. Nangamba okimanyi nti osobola okwetta. Do you know that you can kill yourself? Ne mugamba ate ntya? And I asked how. Nangamba ssebo obwo si butaka. That is not soil. Ekyo kyekyenda
kye baasala ku maama wo ekyayitangamu emmere okuyingiramu bwe wazaalibwa bwe baasala baatuggira awo naye eri munda kati kikontinuwinga n'olwekyo ogenda kwetta. He told him that is the umbilical cord that was cut from your mother. So once you try to danger it, you'll kill yourself. I thought it was just mere soil. I was really plucking it out. The second time, an eyelash. Kanyingira mulisa ani akakoleko ani yali ayigidwa akakokowe ne kuyingira muliso. Who have heard it has ever entered into your eye? Fine. Kakali kanyingira muliso ne kanyiza. It entered into my eye and I was angry with it. Embuuza naye buno obukowekowe. That's what this Irish. Bugasa ki ku muntu. What's the purpose of man? Nintandika okubukongolako bwonna. I started wrapping them off. Musese. You are laughing. Someone told me plucking them off. And told me, why are you removing those eyelash? They haven't entered into my eye. But what is their purpose on my eye? Why is it that women take them off? Why? Let me remove also them off. Decoration. On your flesh there is nothing as a decoration. Everything that was put on you by God. Calculated. It was calculated as a purpose. What is the use of the Irish? Those ones Irish you see. If anything is to enter into your eye, whether it is an whether everything like it will attack first on the island. Once it attached on it, brain message into Gara woman where is or which I got to be. Close your eye, there's something that wants to enter into your eye. Name fufu yonango but not to the pick up. Even that's when you want to pick up. You may and you got the queen in the money. All that would enter into your eyes. With your quarter cigar. Holds it and doesn't enter into your eye. Once you put them off, that will enter your eyes. No book of the insect will just enter. Already in a ticket, That's when I discovered that they have a purpose on me. Who's a neighbor and your bobo javelina? Ask to your neighbor that is still possessing yours. I never zoom. He has the artificial one. I don't know take a weekend. She puts them on the weekend. Oh, movie got a gulina decoration. Your body is not decorated. Everything on you was put for a purpose. Who is listening to me and say, man, so many people in Africa. Banyivu nnyo olw'okuba baddugavu tebappreciatinga kala yaabwe era bakwata mu kizigo ennaku zino bakiyita e Kampala bakwata mu kizigo ne bakuta kasikini kana akabulaka kabaveeko bafaanane ng'abazungu. In Africa, people are not appreciative of their skin. They are fighting about their skin being black. They get vaselines. They do whatever it takes so that they become like white. Ne bawakanyaya batonda. They really oppose the one who created them. Katonda alina ensonga lwaki yakuteeka wano mu Africa. He has a reason why he put you in Africa. Yamala kumanya He first researched nti olinaanaganye ne tropical. that you are next to the tropical. Enjuba ekuli waggulu wano bulungi nnyo. The sun is just Emyezi up 12 here. gyonna ogimalako nga gwe tofunye winter. In 12 months you will not receive any winter. Mu America bafuna winter. In the US they have winter. Waliyo emyezi gye bamala nga bali mu muzira. Their months they spent in snow. Waliyo areas ezimu ezimala emyezi nga tebalabye enjuba. Other areas spent so many months without seeing the sun. Simanyi owulira. Do you listen? Gwe Katonda yamala kumanya nti weetaaga kasikiini nga bakabiseeko olububi kubanga enjuba ekuli kumpi nnyo. God knew that you have a sin that must be covered by melanin because the sun is so near to you. N'akubikako kasikiini enjuba ereme kupenetratinga. He put on your skin so that the sun doesn't penetrate your skin. Gwe n'ogamba asaaga nja kukwata mu kizigo. You say he's just joking. Let me go and receive some vaccine. N'olyoka ofuna jiiki. You get jig. Ebizigo ebimu batabulamu ne jiiki. Other person they put in jig. Abasajja bagenda kutta abantu bannaye. People are going to kill. Batabulamu jiiki. They put in jig. N'olyoka ogandyosa. And you scrub yourself. Kati golowooza oli mu kweruka kumbe kano kasikini akabbula akakoggyeko. You think you are becoming brown, let you're removing your black skin. Simanyi owulira. Do you hear me? N'otuuka kali ak'omunda ng'olinga omuntu ayayidde amazzi oba yayidde omuliro bw'afaanana ng'ayokeza kano kavuddeko kati n'olyoka otambula mu kibuga ng'okali ak'omunda ke katambulira ku ngulu.
in the seat, wet your skin is like that of which was burnt. It is already exposed. That will love to enter your skin will enter freely. Cancer, that's why you see skin cancer disturbing the anyway, I didn't come here to scare you. Let us leave that aside. Pastor The pastor will talk about it. He said God is the God of those with flesh. Those with flesh. Even those he gave flesh in Africa say, let me give these people a black skin because the sun is still here. Genda Juba. I've been in Juba 2 times. Omusana gwake Juba. Juba is too hot. Juba. Omusana gwake Juba one. The sunshine is too much in Juba. Africa Juba. That could really attack the whole Africa is in Juba. Enyumba jibera mungo lingo ali microwave. You are in a house but as if you are in a microwave. Chikulimba. No mwavu aina esi mu nyumba. Even the poor in Juba has an AC in the house. Why you can't survive there nga toyina mu myezi egimu. Sobola kubeerawo in some months without an AC in your house. Era Katonda bwe yamanya nti bano enjuba abawadde y'amaanyi. God knew that he gave them a strong sun. N'abakuba kabulaaka kali kakonko. Furnished them with that real black skin. Bwokyanga ne bwekyokya nakyo weekiri. Burns and those that are being burned, they are existing. You know, God is a good planner and a good calculator. Kati bw'obanga omuwakanyanga mpola. At times if you're opposing him, go slow. Ojja kwettira bwereere nga nange bwe nali nesse nga ntumbulayo obuntu obwali mu kundi. You may kill yourself. I was trying to clean myself. Come on, favors. Praise to the Lord. Era tandika okwe-appreciatinga. Start appreciating God. Tandika okweyagala. Start loving yourself. Sikyabawulira. Ngambye tandika okweyagala. Start loving yourself. Ngambye tandika okweyagala. Start loving yourself. Era omuntu takutiisatiisanga nagamba nti oli mubi. No one should be intimidated so that you ugly. Oyo aba ali mu kuvuma Katonda. Just abusing God. Oli mubi otya. You are not ugly. Mugenze neetonda. Ask yourself, am I bali bw'abayagala kale akigambe Mukama. Let them tell it to the Lord. Abaataddewo ebimuli bino. Those who put these flowers. Lwaki tebaataddewo bya kala emu? Why did they put on one color? Lwaki tulina wano yellow? We have yellow. Ate ne tubeerawo na kano ka bakajja batya? Baby pink. Hot pink. Hot pink. Ate ne tubeerawo na kano? We have red. Ka red. Ate tulinawo? Sikyabawulira. White. Era kati wano buli kibiina kyabufuzi baakikiikirira. Every party, a political party, ate ne tulinawo naani? has been really. Mwabagala ebibiina by'obufuzi wano, everything is represented here. Political parties, they are all. N'ebitanakolebwa biyina. Even those who are not yet made, they are already. Simanyawulira. But look at the beauty here. Look at that. Well decorated. Every color is there. Katonda. God. That's how he created this world. He put in those who are brown, those who are black. Do you listen? Those who are pink, those who are brown, all those whites. There are times really they familiar us. That for us we are black, that for them they are white. I challenge them one day that you people wait. You taught us, but you don't know English, even you yourself. You guys, you don't know English. Why? Do you know what a white thing, how it looks like? Do you have anybody in your country who is white? White is this. White is this thing. White looks like this book here. I asked them, in your country, do you have someone white as that? Why do you deceive us that you're white? You guys are not white. Find another word to call yourself. And you family us, we are not black. Does black look like this? You stand up. Black color. Is this a black color here? You are black.
Or someone comes at you and says that you're black. Yena gamba is white. That for him is Ye white. intali white. He's not also white. Wa pink bo pink. He's just pink. Yeah, wa pinky. Now gamba you guys you're just pinky. You're not white. White is like this. And nange zekenyina I'm not black. And me myself, because we know black looks like this. I tell you, similar to muntu afanana bwa dokujongo genze Juba. I've not seen someone who's like this unless you go to Juba. Nega tubakuita black. No, yes, we are blacks. We are black. Ojuza ne kulupapula longo ojuza form. Fill on the form. No gamba yes I am black. Are you really black? Oli mudugavu ddala. Ocha kunende okakaso oli black. Are you black? Ask your neighbor. Anyway, na bidda kukigambo kimu. We are going back to one word. Decorator. Oyo mutoni. The Almighty God. Katonda w'amaanyi. Whether you are black, oba oli muddugavu, pink, oba oli wa pink, whether you are white as you call yourself, oba oli mweru nga we weeyita, the decorator is the one that did it. Oyo mutonyi ye yakikola. Yamanya. He knew. Ono Katonda abalina omubiri bonna. They were this one of those with flesh. Yamanya nti ensi tejja kunyuma ng'erimu kala emu yokka. Knew that this one couldn't be enjoyable with one color. Nga bulaba ekimuli kino bwe kitaali enyuma singa situlinako kala nnyingi. As you see this flower, what couldn't be so good when it had no colors. N'adecorating ensi nagenda ng'awummuzaamu abampi, abaddugavu, abanene, abatono, abeeru, abapinki, ababrawuni, abamaaso amanene. Those with big eyes. Osinga n'omuntu ng'alina eriiso ddene. Someone with a big eye. Ate n'osinga n'omulala ng'alina China eyes. Someone has Chinese Ate nga eyes. naye yanyumirayo bw'atyo. And he also busonga bwangirikiri ngalingalira nti yasanga amaaso gaweddewo ningira bunyuma ssebo. As if he found that the eyes were over, he was given the leftovers. Ningira ssebo bunyumira bwawe. They all say they look good. Ate nyewinza ekyo kino ng'aliwo abwagala nga ye bw'ayagala bw'obuuso bw'engerengere. And there are those who have such eyes which are small. Simanyiwulira. Find N'osinga n'omulala nga ye munene. someone big. Blessed by weight. Nga ye Katonda yamufako omukisa ogw'obunene. Blessed by weight. Ye yaweebwa obunene. Ate n'osinga nga ayagala omunene ye ayagala munene. And you find someone who loves a big one, loves a big Tomuwa one. katono talina gy'akatwala. He can't take a small one anywhere. Sikulimba. I'm not Era deceiving. blaza yangamba nti akakatono sina gye nkatwala. Brother told me I'm not taking that Nali kind mugamba of ne one. mugamba ni blaza lwaki towasa sister Why bwo. don't you mind the other sister? N'agamba kakatono bwe katonga. I said, that small one, where should I take? Kati sente zange zonna zentaddemu nga zigenda mu All my money akakatono. goes in that smaller one. Ayagala kinene. She wants a big Sente one. ze zigenduuke. So that his money, Alabe wazitadde. you will see where his money is being put. Kama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Kati obeera weewaana n'obutono ate oyo bulaza talina kyakwagalako. Rather than to want you being Ye ayagala small. ekintu kye sente ze wezigende ng'alabawo. He wants to put where he sees Ne his Kampala money. bagamba teeka sente w'olaba. When Kampala they say put money where you see. Kinene. Era yambuza n'ekibuuzo akantu ke nanoonya ne mbuliri nga sekalaba The one akubanga who twalawo. look for the bed in the bed of Ayagala need. ekintu nga kikooto. Wants something big. Kaakati ate ayagala akatono. The one who loves something small. Ate tomuwa kinene. Never give him a big Era one. akubuuza yayayayaya oyo nanga mutwala. Where will I take all that one? Simanyiwulira. Do you hear me? Kati naye ate nga naye alina ensonga And ze. he also has his reason Lwaki ayagala katono? why he loves the small Oba one. oli awo yasulako ebwayise. Maybe he has ever said in why. Ebwayise amazzi gamanyi okukrossinga. Why is a water process? Bw'oyitaga akantu nga katono busanga gakulosinze ositula kasikule n'oyita mu mazzi n'ogenda. Simanyiwulira. Portable bakayita portable. Portable. Ayagala portable. Some Asanga amazzi gasaze oluguudo. when the waters cross, you just carry that portable, you cross. Katonda ye yamanya God knew nti buli kintu kigenda kwetaagisawa. that everything will be needed N'akiteekawo. and put it in place. Abaagala abanene n'abaterawo abanene. Those who love big ones, they will put big ones. N'abaagala abatono baterawo abatono. Those who love the slender one will put the slender Kati one. kyokuna tomanyiranga choice ya munno. Never really to familiar someone's choice. Sikulimba nze ebbanga limaze mu kanisa. The time I spent in church, Ndabye ebintu. I've seen things. Sikulimba. I don't deceive him. Ndabye ebintu. I've seen things. Olwaliro ewaffe. Today, in other Olwaliro. True place. story. Leero, Nsobola n'okulaga ekifaananyi. I can show you a picture Ewaffe mu kyaki. in our church. Waliyo omwana omuwala. There is a girl in a church. Munne. Obawulidde bali gye bava bakubyemu They are engalo. coming from there, they have clapped. Waliyo omwana omuwala. There is a girl, Munene bulungi nnyo. she's fat enough. Yasinga ebbeere ddene mu Afrika She yonna. has the biggest face in Africa.
mu Africa yonna. In all Africa, Tosobola muvuganya ku bunene bwa bbeeyi. you cannot come and compete with her. Ate bw'aba azina What is to dance? lye lizina. The best dances. Asooka n'agira n'aliwuba ne ligenda ero ne Because lidda. these are playing like this. Omanyi lwaki bali basese? Do you know why they have left? Bamwanjudde lwaleero. They have just introduced her today. Bamwanjudde lwaleero. She has been introduced today. Waliwo ayatuma naga naye eryo sayizi eryo yenjagala. I say, I want that kind of size. Abalala bonna n'abalekawo. He left all the rest. Abalala bonna baleka naye agamba All the oyo. rest we are left is that one. Oyo ajja kunkolera. That one will work for me. Amwanjudde lwaleero. He has been introduced today. Katonda w'abalina omubiri bonna. The God with all with flesh. Sikyabawulira Katonda w'abalina ki? The God with all with Omubiri flesh. bonna. With all flesh. Katonda w'abalina omubiri yamukola. The God of those with flesh made him. N'amutegekerayo agenda omwagala. And prepared someone to Era love nga her. ye kwafira bw'omulaga abalala bonna tayagala kumanya agamba oyo. He's dying your Oyo that one. yantabula He's yankuba. the one who really makes me. Haleluya. Hallelujah. Simanyi okuyambako nti amiina. Say amen. Nze mbadde mbaga nze ebbanga lyemmaze mu kyalo. The time I've spent in China. Nayiga I learned respectinga choices to z'abantu. respect people's choices. Sikulimba. I'm not lying to you. Myaka 36 nga ndi mulokole. 36 years when I'm born Ndaba again, ebintu. I've seen things. Omuntu ava gy'avudde. Someone comes from, N'alekawo abantu bonna bonna b'olaba abasaza. you leave all those people, you see that they are hot. N'ajjayo omuntu ne babanjula ku ssa ne bagamba bulaza gundi yalabye omuntu n'amuteeka ali ku katuuti n'ogamba ayi Mukama Katonda. They introduced them on son and brother saw this other lady. They put them on picture and you were like, what? Nga ye bwe yafunye ate ye yamukubye. She's the one you got Ati olaba toddangaawo ne weesaasira mbulabika olabika bubi mbuli wangeri olwo obanga avuma Katonda. Katonda yakukola bw'atyo yakolayo omuntu waliwo omuntu gwe yakola nga ye eyo tayipu yo gy'ayagala tayipu yeeyo. There is someone God is made and is looking for that kind of type you are. Never despise yourself. Gambako nti amiina. Amen. Kati kye weetaaga okusabira kiri eki. Pray for one thing. Katonda amusembeze mangu May w'obeera. God bring closer to where you are. Mwesisinkane nga bukyali. So that you meet when it's still early. Weesisinkane n'omuntu Katonda gwe yakutegekera nga You meet the yateekwa person okuba owuwo. that person has to be yours. Ani awulira aga nti amiina. Hearing and say amen. Era bwe muneesisinkana Once you meet, yajja gamba talina kirala ky'ayagala gw'abadde anoonya amufunye. he will say he doesn't have anything else. The one he has been looking for, he has found. Gambaako nti amiina. Say amen. Naye amaze n'abuuza But he has asked the question. nti waliyo ekinnema. Is there anything hard for me? Waliyo ekinnema. Is there anything too hard for me? Nze Katonda abalina omubiri bonna waliyo ekinnema. And the God of all those who is fresh, is there anything too hard for me? Omanye kye kitegeeza. You know what it means? Ekyo kigenda wala. It goes far. Deep. Olinayo ky'omanyi nga Katonda kimulema. Is there anything that you know that God can't do it? Wangi gw'onoonya mwana. You are looking for a child. Ono Katonda gwe twogerako This God we are talking about, yazaaza Mariya nga ye talina na musajja. she made Mary to give birth without her husband. Wangi Mary conceived without a husband. yazaaza Mariya omwana, Mariya n'afuna olubuto nga ye n'omusajja talina. Mary got pregnant without a man. Katonda ayabamba eggulu lino nga tewali amukwatiddeko. The one who put the heavens with no help. N'atateekako yadde He empagi. didn't put a pillar on it. Ebyo byonna yabikola kubuuza He did all that to ask you. mu kulabako obanga nabamba eggulu. According to your ways, the way he made the heaven. Kati obwo busikulu fees bw'onsaba obukuwadde stress mu kulabako bwe bunene nnyo nga nabamba eggulu nga tewali ankwatiddeko. That school fees that has stressed you up, according to you, is it too big for you? Yet I'm that who made the heaven. Tolaba nga weetaaga okwenenya okumpisaamu amaaso. You need really to repent of really not seeing me great. Bwe mu kulabako ekizibu kyekyo According to you, your problem. ekyo ekizibu kyo Your mu problem kulabako olaba nga kinene nnyo. is too hard. Ekyo si kivume wa Katonda. Is it not an abuse to God? Basebe ekyo si kivumo. Is it not an abuse to God? Buli lw'otyanga Whenever you fear ne weeraliikirira and you worry n'obusabusanga and Katonda. you don't trust God, Ekimu ku by'oteekwa okukola okuzzangawo enkolagana yo ne Katonda tandikiranga mu one kwenenya. of the things you need to do is to repent so that you bring back your relationship with God. Katonda God
again nzewa katonda w'abalina omubiri bonna. I'm the God of all with flesh. Mukulaba ko waliyo ekinnema. According to you, is there anything hard? Birowoozayo kimu omugambe nti Mukama ngenza okulaba nga kino kikulema. You speak about one thing and tell him, Lord, to me it's like you failed. You can't do this. Katonda ayazuukiza Laazaalo ng'amaze n'okufa nga n'omusaayi gwekutte n'okuvunda nga gutandise okuvunda. Nze mbuuza asobola okulemerwa okuwonya obulwadde obwo bukuluma. The God who resurrected Lazarus for 4 days, even the blood has gotten rotten. But I'm asking you a question: can he fail healing? N'azuukiza omufu wa nnaku nnya. He made someone of 4 days to nga resurrect. n'emisiwa gimaze okwekwata. When the veins cannot even work again. N'omusaayi nga gwekutte. The blood was not working n'okuvunda nga guvunze. It was even getting rotten. Ne kyogerwa n'okwogera baganda be bagamba n'okuwunya akola atya? And even stinking. Omuntu ayawunye edda. Someone was even stinking. Yesu n'alagira. Jesus commanded. Lazarus fuluma wamwe. Lazarus come forth. Lazarus n'avaayo. Lazarus came out from the grave. Kati gwe ekikutiisa? What is really making you fear? Bagamba mbu walwala cancer. They told you that you have cancer. Kati cancer n'olaba nga kinene nnyo You nnyo nnyo see nnyo. cancer too big before Cancer God. n'omulaba nga agezze nnyo You n'okusinga see Katonda. cancer bigger than God. N'ogamba waakiri baalingambye ekirala. They would have told me something else. Waakiri baalingambye enjoka. They would have told me about other worms, Baalingambye omusujja. about malaria. Baalingambye Elia naye bane cancer ng'aba munene. Cancer ng'aba munene. Cancer is too big. Mulingo gandi singa bagambye waakiri omusujja. Inside you are like saying they would have told me about Ekyo malaria. kiba kivumo That eri is an Katonda. abuse before God. Oba omaze okwenkanyankanya Katonda ne dokita we wammwe. You've already put God together with your doctor in the Era mumanyi lwaki same abambaka level. abanga babagambye endwadde yalowooza ngeri complicated. Why people cry when they have told them some Omanyi lwaki complications? abantu batya nnyo Do you siriimu? know why people fear AIDS? Omanyi lwaki abantu batya endwadde zibalowooza nga nzibu nnyo? Do you know why people fear diseases that they Endwadde so zonna hard? ze bamanyi nti ziriko obujjanjabi bwe bazibagamba ezo tebatya nnyo. All the sicknesses they know that they have treatment. What they tell them they don't fear. Endwadde zonna ze babagamba nti zijjanjabika wano tezibatyemula mutima. Those they tell them that they can be handled within here, they are not worried about them. Naye buli ze bamanyi nti abasawo ba wano z'abalema ezo zimutyemula omutima n'emmere taddayo na kulya. Lwaki? Kubanga yamanyi nti Katonda asobola ebyo byokka abasawo bye basobola. For if that person will not eat again, will be worried because he knows that doctors of this place cannot handle such diseases. So he thinks that God can heal only those that can be handled here. Those they can't handle here, he can't heal. Ekyo kiba kivumu mu maaso ga Katonda era bw'ofukamiranga weenenyanga. It is an abuse before God. You kneel down and repent upon it. Katonda tali ku levo ya musawo wo. God is not on the level of your medic. Ngambye Katonda tali ku levo ya musawo wo. He is not on the level of your doctor. Katonda mujje ku levo y'omusawo wo. Leave God the level of your doctor. Yagambye nyinayo ekinnema. He's asking, is there anything too hard? Gw'omanyi lwaki Yesu baamutumya nga Laazaalo alwadde, Yesu ne bamutumya. Omanyi lwaki Yesu yakeerewa n'atajja? Do you know why Jesus was told that Lazarus is sick and he delayed? He didn't come in time. Ensonga ziringa ssatu. There are three places to Esooka Yesu yagyogera. One reason Jesus talked about it. Yagamba He said obulwadde obwo bw'alwadde si bwakufa. that sickness he's suffering from is not for to kill him. Naye ŋŋenda kukeerewakeerewamu. But I may delay a bit. Omwana wa Katonda asobole okwefunira ekitiibwa mu mbeera y'omusajja oyo. So that the Son of God may receive glory in that man's situation. Otegedde kye njogedde? Have you understood that? Ekyamukeereya. The reason why he delayed, Abasawo basooke balemwe. so that the medics fails, Eddagala lye yamize ku makya nalyo liremwe. so that the tablets he took in the morning fails. Kuba yali akooye okugabana ekitiibwa n'amadagala. He was tired of sharing the glory with the medicine. Njagala njogere nti Yesu aba kutuukawo nga Laazaalo akyali mulamu nga tannafa. Yesu n'amuwonya obulwadde. Ekitiibwa yali ateekwa kigabana n'eddagala lye yamize ku makya. Balige nti amuwonyezza naye era waagenza okujjira abadde yamizeemu ku ddagala. If Jesus had come when Lazarus was still not so bad off and taken some medicine in the morning, they were going to say that, you know what, by the time we found him, he had taken some medicine in the morning. So however much he has healed him, he has done the part. Baga Yesu akozeeko naye amusanze yamize fansida. He has done a part, but he Yesu alina kyakoze naye ne fansida ekimu yakikoledde ddala. But Fansida did the rest. Ko Yesu nti kaakati byonna bye mwamuwadde kebisooke biremwe. Jesus said, whatever you give him, let it first fail. Waliwo Yesu lwaleka
buli effort yo yonna yonna gye wakoze esookeremwe. There is a time God needs all your effort is meant to fail. Naddala olwaba nga tayagala kugabana kitiibwa n'ekyo kye wakoze. When he doesn't want to share the glory with what you did. Baba yagala ekitiibwa kyonna. If he wants all the glory. Yesu baba yagala ekitiibwa kyonna. If he wants all the glory. Ajja kuleka embeera yo ewasenengemukko. He will leave your situation to worsen. Alyoka akikole. Then he will do it. Nga tewaliyo mwana wa muntu asobola claiminga. No man of God, no son of man will claim. Nti naye alina kye yakikoledde. He also did something for Jesus. Oba okube engalo zikube nga zino. If you are to clap mightily. Ani awulira ngambeko nti amina. Waliwo lwagenda okuyamba ng'abantu bonna amaze kukakasa nti bonna balemeddwa. There is a time he will help you when he's so sure that all people have failed. Ani awulira ngambeko nti amina. Who is listening and say amen? Era bonna bw'obakubiranga amasimu nga tebakyakwata. Once you call them and they're not receiving your call. Basonyiyirewo. Forgive them immediately. Otegere nti Katonda nyini yabaganya okukwata. And know that it's God who has stopped them from sinning. Alabika ayagala kunneeyambira. He wants to help me by himself. Alabika ayagala kyekolerako. He wants to do it by himself. Totegere kye njogedde. You don't understand what I've said. Bw'obadde osuubira okuyamba. Those you thought that they would help you. Nga mwe muli n'abagambye nti onkubirako. And those who even told that you called me. Bw'okubanga ng'olaba tebakyakwata. When you call and not receiving the phone. Nga bonna bakwesazeeko. When they are all cut off. Sookoleko bakolimira. Stop cursing them. Sookoleko banyiigira. Stop getting married of them. Katonda yandiba ng'akiyinamu omukono. The Lord has a hand in it. Kyandibanga kirimu omukono gw'omuntu omunene. There is a hand of that one mighty. Kyandibamu omukono gw'omunene. There is a hand of that one mighty. Bw'olaba bonna tebakutte. If all have not received the call. Ate olwosanyuka nnyo. Rejoice. Otegere nti kyandibamu omukono gw'omunene. I know that there is the hand of the mighty. Ani awulira ngambeko nti amina. Please listen to me and say amen. Yandikibaamu. Maybe is in it. Bwe tunuli ekya Lazaro. Look what that of Lazarus. Abasawo bajja. Lebeni came. Bafaaza ne bajja. The father came. Abamu eddagala bajja. Those with medicine came. Buli muntu yakola effort. Everyone did his effort. Nga Yesu yakoze statement eri eki. Jesus had made one statement. Ate nga kyagiremeddeko. And he was still on it. Obulwadde bwalwadde si wakufa. That disease that is suffering from is not to kill. Naye omwana wa Katonda. But the son of God. Ku mulundi guno gwokka. This time only this time. Yeefunire ku kitiibwa. Let him get the okuyita mu mbeera ya Lazaro. From Lazarus situation. Ani awulira agambeko nti amina. With listen and say amen. Omwana wa Katonda bw'aba ayagala kwefunira ekitiibwa mu mbeera ya Lazaro. Lazaro alwalira ddala n'eddagala lyonna ne litakola. Lazaro n'okufa n'akola atya? N'afa. If the Son of God wants to get glory, Lazarus will fall sick, he will die, the medicine will not work so that he receives the glory. Ensonga y'okubiri lwaki Yesu teyajja. The second reason why he didn't come in time. Yali ayagala kusooka kuwulira nti Lazaro n'okufa akoze atya? Afudde. He wanted to get real information that Lazarus is now dead. Kubanga abakujja nga Lazaro mulamu. If he had come when Lazarus was still alive, n'amuwonya and heals him, ekitiibwa kye yalifunye era abantu bali balaga amuwonyeza naye era ne fansida buli gy'awonya. The glory would have received like he has healed him, but anyway he had taken some fancy that so fancy that. Ne baligenda ekitiibwa kyonna bakimuwe nga tebawaddeeko fansida era baligenda nti amuwonyeza akoze azze naye era si kipya. He came but it's not new. They could share that. Amuwonyeza naye era bulijjo n'abasawo bakola batya? N'abasawo bulijjo bawonya. It's also healed. Simanyi buli alevo ko bakikuumira. You hear the level on which they keep Kati Yesu ayagala ekitiibwa ekinene. Jesus wants that higher glory. Kyava agumiikiriza nga bw'awuliriza era bw'abuuza ali atya kati nti anaatera okufa bw'aba afudde mu ntegeezaako. He lives there for a time and it's like asking what is now happening. He's about to die. If he dies, you let me know. Era eri mu maka ga Lazaro wabangayo malayika yakolanga obukesi. There was an angel spying in the home of Lazarus. Nga bw'ayinfominga Yesu. Informing Jesus. Kati anaatera okuggwamu He's about to die. Kati anaatera okuggwamu omukka. He's about to die. Era bwe yafa. When he died, Yesu n'abiikira abayigirizu. Jesus told his disciples. Naga mukwano gwaffe Lazaro. My friend Lazarus. Mwannyina w'Abamaliza. The brother to Martha. Afudde. Is dead. Afudde. And the disciples were like, yabagamba yeebase. yeah, he told them, he's asking. Abizoga naffe tugende twebakira wamu naye. Let's go and sleep with him. Naga ti mwogere bye mutegeera sigambye bwewa. What you understand? Tali mbuliri nga yeebase. He's not in pain. Afudde. He's dead. Naye nange n'ensiimye kuba saaliyo.
But I'm also rejoicing because I wabula wasn't kakati there. gye tulaga. But that's where we are heading now. Simanyi wulira. You hear? Yesu agenda okutuukayo ng'omufu yakamala mu ttaka ennaku mmeka. By the time Jesus was reaching there, he had spent 4 days. Yitegeeza ne byamala okwogera yayongera n'abeerayo. Which means after telling them that he's dead, he Ne continued to stay bategeka there. olumbe, They had to ne prepare baziika, the funeral. bafaaza ne bajja ne basoma emmesa yaabwe, Fathers came and did their service. ne bamansirayo obuzzi bwabwe buno bwe They bamansirayo mu sprinkled their ntaana, water in the grave. ne bajjamu amagandula gaabwe, They moved them all ne there. basiibula ne bagenda. Once they left, Yesu n'alyoka ajja nga byonna baabimaze. Jesus came when they had finished everything. Yesu agenda kujja nga abakola buli kye bakola bakimaze. Jesus will come when all those who are doing what they are doing, they are done. Ne bw'ajja nga abantu baamaze ebyabwe byonna. When he comes when they have finished all what they are doing, Ye Yesu akyasobola okukola kyasobola okukola. he still can do what he can do. Era bwe yatuukawo, When he reached, Maliza n'atema omulanga. Martha cried loudly, N'agamba Mukama wange singa wali wano, "My master, if you were here, mwannyinaze teyalifudde. my brother wouldn't have died. Naye obutabaawo obwo wano, But not your being here, obutabaawo obwo." not your being available." Simanyi owulira Maliza kyayogera. You hear what Martha is Maliza saying? agamba Mukama He wange say, "My master, singa wali wano, if you were here, mwannyinaze teyalifudde. my brother wouldn't have died." And that one alone speaks volumes. Ekyo kyogera binene. Ekyo kyali kyogera bingi. It was volumes. Ng'ofunze yali agezaako mugamba In brief, he was trying to tell you, nti obutafaayo obwo you not caring bwe bwavuddeko mwannyinaze okufa. made our brother to die. Obutafaayo nga tukubidde essimu You not caring when we get ate there. nga twakukubira. Yet we called you. N'ofuuka bize nnyo, You became so busy. kyokka nga wano bulijjo badde ojjanga ng'oli emmere yaffe. You've been coming here eating our food. Watabaawo bizibu obadde ojja. We had no problems. You could use Era ne to wasembayo kujja Laazaalo yakunonera soda kadooka. even the last time you came here, Lazarus went and picked for you. Nze Maliza emmere nze nagifumba That we even cooked for you. n'ogirya. That dad you Naye ate. bwe twafunye ebizibu But when we got to ne tukuyita, and we called, kwolero wafuuse bize nnyo, that day you were so busy. kubanga mwe abasumba mutwagala tuli balamu. Pastors, you love us when you're still Twagala alive. balamu ate abalina Love us ebizibu. alive. Those with problem, you don't need them. Obagambye olwo oluyombo lwatandise eggulo. You think that conversation started? Olwo oluyombo nga lwadda. He has been there for so long. Batwagala tuli baki? They love us when they are alive. Batwagala tuli balamu naye ofuna ebizibu omukubira essimu When you alabe. have problems and call them, they don't have. Olwo oluyombo telwatandise eggulo lwadda It nnyo. started long yesterday. It started long Buuza time. nebadde badde ogamba nti lutandikidde ku ggwe. Before it started on you. Luyombo lukadde. It's old enough. Era nga singa wali wano, If you were here, mwannyinaze teyalifu. my brother wouldn't have. Naye mwannyinaze mufu. But my brother is. Mwannyinaze ali mu My ttaka brother is in the. because of you. Olw'okuba gwe. Yesu n'amugamba nti toyogera bingi. Don't talk much. Mwannyoko agenda kuzuukira. Your brother is going to resurrect. Wani? Mwannyoko agenda kukola atya? Your Mwannyoko agenda is kuzuukira. going to resurrect. Nze ekyokuba nga nduddewo I've delayed. tekitegeeza nti olwo mwannyoko wamufiiriddwa. It doesn't mean that you've lost him for good. Mwannyoko ŋŋenda mukuddiza. I'm going to return him to you. Nyina ensonga zange lwaki I naluddeyo. have a reason to why I delayed. Kuba bulijjo badde Every day, nkyala mu maka gammwe I've been visiting your home. nga mumanyi bumanya Yesu You knew Jesus only. akyala mu maka Someone gammwe who visits ne you. mumuwa You watermeloni give him ne watermelon. muwa ice cream Give him ice ne cream. muwa emmere n'alya You give him food and eat. nga temumanyanga bye nsobola kukola. You couldn't really understand what I could do. Era ekimu ku One of byandwisizaayo the things I delayed. nayagadde mbakolera ekintu ekitabanga ku kyalo kuno kwonna. I wanted to do for something that has never been done on this village. And I did it intentionally to appreciate you. Munnange nno nakikoze kigenderedde mbasiimira. Njagala mbakolera I ekintu want to do something. nga mu ggombolola eno yonna tewali maka mwe kyali kibadde. All this community it has never happened anywhere. Njagala mbakolera I ekintu. want to do something. Njagala mufune obujulizi I want you to get a testimony nga mu disitulikiti eno yonna yonna tewali abulina. that in all districts no one possesses such a testimony. Kino kigenda kusookera mu maka It will gammwe. start from your family. Amaka gammwe gagenda kwogerwako. Your family will be talked about. Eri endagirira y'ewammwe kati egenda kukyuka. Even the way they bring people here, it will change. The way Abantu engeri gye bagenda okulagiriranga ewammwe egenda the kukyuka. way they be collecting people here, it will change. Kuba kati bagenda kwogeranga. They will say, Wangi bagenda they will kwogera. start saying, Ogamba wali amaka gali ewaazuukira omuntu. you are talking about the other family where a person resurrected. Ani awulira agambeko nti Who is amiina. hearing us say, man,
waliwo Yesu byakola There are things that Jesus does. nga gwe bisoose kunyigiriza They have oppressed you first. naye ng'alina ekigendererwa He has a purpose. ekyokusanyusa ate. Make you happy. Ani awulira agambeko nti amiina. Who is listening and saying amen? Ebimu by'olabanga ebibi. Some of the things you see that they are bad. By'olabanga ebibi. That you think that they are Ne bad. by'olabanga ebikeereye. That you think they are delayed. Mwana ng'ate biri ku lwa bulungi bwo. They of your good. Kale ekyo singa buli yakiwulidde. If someone hears that and really, Ekyo bwe mukitegeera nga mmalira ku if you ekyo. understand that, I will finish on that. Ngambye I'm saying ebimu by'olabanga ebikeereye. those things you see that they have delayed. Mwana wange Katonda yabigenderedde. God has intended it Akukoleremu obujulizi so that He obunene. makes for you a miracle out of it. Wangi? Akukoleremu obujulizi obutavuganyizika. So that He makes for you a testimony that is known. Akukoleremu obujulizi abalala bwe batayina. So that He makes for you a testimony that others don't possess. Wali awulira? We saw someone listening. Ngambye embeera ezimu Some of the situations ebyo by'olabanga ebikeereye that we see that they have delayed. Katonda yabigenderedde. God has intended Naawe obeereko ne ku so that you bujulizi. may also have a testimony. Obadde owulira bujulizi bw'abalala. You've been listening to other people's testimonies. Obujulizi obadde owulira You bw'abalala. listen to other people's testimonies. Katonda kyavudde aganya embeera ezimu ne zijja gy'oli. God has allowed some situation to come to you Akukolera obujulizi so that He obubwo. makes for you your own testimony. Ebitabo obadde osoma by'abalala. You've been reading for other people's books. Obadde osoma bitabo You've by'abalala. been reading other people's books. Katonda ayagala kuwa obujulizi God wants to give you a testimony. nga ne bw'onoowandiikamu ekitabo When you write a book out of it, abanaakisoma nga tebagenda kumala. those who read will never finish reading it. Ani awulira? Who is listening? Ngambye I've said, obujulizi bwe bugenda kukola ekitabo. your testimony will make a book. Ebyafaayo bye bigenda kuvaamu ekitabo. Your history will be. It Nga will buli give a book. akisoma tayagala kumala. Everyone who reads will have to finish. Olwaleero bigezo, Today is a test. enkya bujulizi. Tomorrow is a testimony. Lwakuba mmwe Just because kye mutayagala, what you don't like, obujulizi bwo mubwagala. you love testimonies, but there's something you don't like. Ebigezo bye mutayagala. You don't want tests. But common sense tells us you will never write the word test. You will never write the word testimony. Test. Kyogerera mu Luzungu test. Test. You will never write the word test and you will never write the word testimony until you have written the word test. Tosobola kuwandiika kigambo kye bayita testimony nga tosoose na test. Kituufu ekyo. Is that right? Bw'oba owandiika testimony, If you were to write a testimony as a osooka word, kuwandiika kigambo test. you start with test. Kitegeeza nti abafuna testimony It means those who receive testimonies, balina okukkiriza okuyita mu test. they have to accept to go through a test Balyoke bafune so testimony. that they get a testimony. Ebyo ebiringa test olwaleero. That seems to be a test today. Enkya bigenda kugattibwako akagambo mmone. Tomorrow and morning word shall be added on it. Ani awulira? Who is listening? Ekyo ekiringa test olwaleero. That looks to be a test. Katonda alina gy'ali ng'alina ky'akola. God is somewhere doing something. Enkya ogenda kwongerako ennyukuta endala. Tomorrow you add on another Ekibadde test letter, which was a test. kifuuke testimony. Turn into a testimony. Mukama akumpeera omukisa. May God bless you. Yimirira. Stand up, stand up, stand Obudde up, stand up. butuweddeko yimirira. Stand up, our time is over. Agambye nze Katonda abalina omubiri I'm the bonna. God of all his flesh. Waliwo ekiyinza okunnema. Is there anything hard for me? Nze ayazuukiza Laazaalo. You resurrected Lazarus. Nsobola okulemererwa okuwonya kansa. Can I fail to heal cancer? Nsobola okulemererwa okuwonya emugongo. Can I fail to heal your back? Nze ayazuukiza Laazaalo. Me who resurrected Lazarus. Nsobola okulemererwa okuwonya ebizimba ebiri mu nnabaana. Can I fail to heal the tumors in your... Wali awuli agamba nti amiina. We say someone listen and say amen. Ayogedde n'okukola talikola. He has said that will he fail to work? Ayatonda abalina omubiri bonna. Don't you believe for those with flesh? Waliwo ekiri mu mibiri gyabwe ekisobola omulema okuwonya. Is there anything in your faith that he cannot heal? Wali awulira? There's anyone listening? Ayakola abalina omubiri bonna. He made all those with flesh. Waliwo ekiri mu mibiri gyabwe munda muli nga kyo tasobola kukiwonya. Is there anything in your faith that he cannot heal? Kagamba yakoma kubikola nga tamanyi bijjanjaba. He just made them he can't treat. Obanga yakola kamera eyo.
If the one who made that camera, yasigazayo spare waayo. the manufacturer remain with the spare parts. Era womuwandiikirira. The time you text him, n'omugamba waliwo akafudde mu kamera there's something that tuweereze ka goes forward in the spare. camera. Give us the spare Spare wa part. kamera yo gyali. The spare part for that camera is there. Spare w'emmotoka yo gyali. The spare part for your car is there. Spare wa microphone eno gyali. The spare part for this microphone is there. Spare wa projector yo gyali. The spare part for this projector is there. Kasita ozuula ayagikola. If you discover the one who manufactured, Ayinayo parts ze yatereka mu sitoowa. there are parts he kept in the store. Nga bw'ogiteekawo projector eddamu n'ekola. Once you put it in, the projector will work again. Wali okitegeddeko nti mu ggulu waliyo spare w'ebitundu by'omubiri gwo. Have you ever got to know that in heaven there are spare parts of your part of your body? Wanyi bw'ofiirwa kamera eno ng'egudde ekigwo. When that camera falls down, Abalina amagezi bonna bagamba contact the manufacturer. those who are wise will tell you that kubire eyagikola, Contact the manufacturer. mukubire simu eyagikola. Bw'eba tekola bulungi ng'ekola malfunctioning. If it's not working Era properly, bagamba contact the manufacturer. kubire eyagikola. Nze mbuuza. I'm asking, Gwe toliko manufacturer. don't you have a manufacturer? Gwe toliko manufacturer. Toyina yakukola. Kwekyo ekikuluma contact the manufacturer. What is your problem? Kubira eyakukola esimu. Koliko contact the manufacturer. Eyakukola gwoba okubira esimu. Mugambe ni waliwo ekyayonoonese. Tell that one who made you that there's something went wrong. Weeyigirize omuganda wano mpulirawo akannuma. You have to learn to tell him that Ate nga gwe wankola. it's you made me. Akamanyi bulungi nnyo. He knows exactly. Kayinza n'okkulumira wano. He may even attack here. Naye nga akayonoonese ate kali wano. Yet what got our problem is Kati ye amanya wange naga ndi kalumira wano naye nga akayonoonese kali ye. but what went wrong? Ayakukola The akutegeera. one who made you understands you. Teeka emikono waggulu. Put those hands Teeka up. emikono waggulu. Put those hands up. Gamba nti ayi Mukama Say, oh God, gwe wankola. you made me. Gwe Katonda abalina omubiri bonna. You're the God with all with flesh. Obuuza nti waliwo ekisobola You okulema. ask, is there anything too hard for you? Onsaasire. May you have mercy, Lord. Olw'ebbanga lye mmaze nga For the nkubuusabuusa. time I've been doubting you. Era okubuusabuusa kundeetedde emitawaana. Doubting has caused me problems. Nsaasira. Have mercy. Nsonyiwa. Forgive me. Omulundi guno gwokka. This time, Lord. Ntegedde gwe Katonda abalina omubiri bonna. I've come to know that you're the God with flesh. Nkuyita. I'm calling you. Nkukoowoola. I'm calling you, Lord. oyingire mu nsonga May you zange. enter into my Ayi case. Mukama. Oh God. Obuuza nti waliyo ekikulema. You have asked, is there anything hard for you? Waliyo akulema. Is there anyone hard for you? Mu abo bonna abantawaanya. Even those who are disturbing me, Mu abo abampa hedeke. those who give me headache, Tewali gw'otaakola. no one you've indeed made. N'olwekyo tewali akulema. You can't fail Kubanga anyone. gwe wabakola. Yes, you made them. Gw'osazeewo asigale waasigalawo. The one you decided to stay will stay. Gw'ozikizizza The omuzikiza. one you stop, you stop it. Wali for good. abeetaaga okutereeza emitwe. That those you have to arrange their Ayi heads. Katonda. Oh God, Yingira mu mitwe gy'abo. enter into their heads. Abantawaanya. Those who disturb me. Kuba nabo gwe wabatonda. Yes, you created them. Tereeza obwongo May bwabwe you make better their praise. mu linnya erya In Yesu. the name of Jesus. Kakkanya ebiruyi byabwe. Let their Kakkanya worth, obujja bwabwe. under their envy, Kakkanya obusungu under bwabwe. their worth, Lord, Kakkanya obubi bwabwe. under their bad Gw'obo vibes, bakolako Mukama. you work upon Kubanga them, gwe Lord. wabatonda. Yes, you created them. Abatawaanya ensi eno yonna. Those who don't know this world, Gwe wabakola. yes, you make them. Gwe obategeera. You understand them. Bakyalire ekiro. Meet them tonight. Bakyalire mu buliri bwabwe. Meet them in their bed. Bakyalire mu birooto Meet byabwe. them in their Bakyalire nga beebase. Meet them as they are sleeping. Obatereeza obwongo. And make better their praise. Abakola ebitasaana. Those who do things are not worthy. Bensabira okulokoka. I pray for them to get saved. Abamu nga baluganda. Others are relatives. Barelatiivu bange. They're my relatives. Mukama gwe wabakola. Notice you met them. Baleeta mu maaso go. I bring them before you. Taata May bakyalire. you visit Taata them. bakyalire. May you visit them. Kyusa emitima gyabwe. Change their hearts. Kyusa emitima Change gyabwe. their hearts. Obalokole ssebo. And save them, Lord. Kubanga gwe wabakola. Yes, you met them. Gwe balinako You obuyinza. have authority over Era them. nange. And me Gwe also. wankola You Mukama. make me. Taata nkyusa. Lord, change me. Nkyusa. Change me, Lord. Kubanga oluusi Because sometimes, nange nze kennyini even me myself, nende enjali nze.
I have endangered myself. I've endangered myself. I've put trouble on me. I've put questions on me. Change me also. When I don't act myself. In the name of Jesus. Heal my soul. Heal my soul. Heal my body. Heal my life. Take off all diseases that have been in my life. That have been in my life. The sickness in the body. That of which that of the soul. Take them out. Take them out, Lord. And heal me, Father. The God of all his flesh. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amina. Amen.